Mukama yebaziwe bantu ba Katonda balungi babuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era Katonda waffe era ne nebaza Mukama Katonda otusobozesa ogabanako ekigambo kye olunaku olwaleero era nga nzikiriza n'obubaka obwaleero bujja kubaako gubuyambako eyo nange ali eno okunyambako okubeera nti enkolagana yaffe ne Katonda yeeyongera era twejjukanya okutambulira mu butuukirivu kuba Bayibuli egamba awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda era obubaka buno butujjukiza okwenenya kubanga we twenenya Mukama atunaaza n'omusaayi gwe gwa Yesu Kristo ogunaaza ebibi olwo ne tuba nga tuli beeteefuteefu okusinkana Mukama Katonda waffe kuba tujjukire okufa kugwa bugwi naye nga kinaabeera na mugaso ki okubeera wano ku nsi ne tusinza ne tutendereza ne tubuulira ekigambo kye naye okufa ne kutugwako mazima nga tetwenenyezza y'ensonga lwaki tulina okwenenya tulina okutambulira mu kwenenya oba okoze ensobi n'essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza era naye olaba nti mu ssaala eyo waliwo we twenenyeza waliwo we tugambira Mukama atusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe we tusonyiwa abo abatwonoona era ng'ekyo kitujjukiza naffe okusonyiwa abo abatuyisa obubi oba abakola ebyo ebiyinza otulumya emitima tubeere nga tubasonyiwa kuba naffe twetaaga okusonyiyibwa era ku bintu ebimu ku byengenda okwogerako leero y'ensonga ey'olulimi lwaffe ebigambo bye twogera kuba tujjukire twatondebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda twatondebwa mu kikula kye era mu kifaananyi kye Mukama bwe yali atonda ensi eno yayogera na kigambo kye n'ayogera wabeewo ekitangaala ne wabaawo ekitangaala ate we tusoma mu kitabo ky'Engero chapter eyo18 olunyiriri olw'21 tulaba mu kigambo kya Katonda nti olulimi lulina amaanyi ag'okufa n'obulamu era abo abalwagala bajja kulya ebibala ebyalwo y'ensonga lwaki bw'oba oyogera n'omuntu yenna ekigambo kye tufulumya mu kamwa kaffe kirina amaanyi g'obulamu n'okufa y'ensonga lwaki n'omulabe Sitaani bw'aba alina ky'ayagala kuba kimanyi amaanyi Mukama yagateeka mu bulamu bwaffe Sitaani ye bw'aba alina ky'ayagala ayita mu omuntu yayogera ebigambo ebitasaanidde n'abaako ebintu by'alaamiriza oba n'abaako omuntu gw'akolomira ebintu ebyo ne bituukirira ng'abyogedde n'akamwa kuba Sitaani akimanyi obuyinza buli mu kamwa kaffe amaanyi Mukama yagateeka mu kamwa kaffe kyova olaba omuntu osobola okuwa omukisa oba mwana wo mazima n'atwala omukisa ogwo era omuntu asobola okukolomera omuntu ate ne wata bagamba nti oba agenze eri n'abako ebintu eby'eddogo byakola naye ekyo kyamwogereddeko ne kimutuukirirako y'ensonga lwaki n'oba oyogera na mwana muto oba oyogera n'ani weegendereza ekigambo ky'oyogera ebigambo by'oyogera twogere ebigambo ebizzaamu abalala amaanyi twogere ebigambo ebiwa omukisa tusabire abalala tubaagalize tubawe ekitiibwa era ebyo byonna tubikole nga tugondera n'eddoboozi lya Mukama Katonda eri mu mutima gwaffe kuba wonna w'obeera osobola okwebuuza naye kati wano wendi Mukama ayagala nkole ki wuliriza bulungi mu mutima gwo bw'oba weebuuza ekibuuzo ekyo mangu nnyo Mukama alina ye ajja kukolera sayini akulage wano okugamba kukola kino era oba oli mu kifo kikyamu ojja kutegeera mangu nnyo nti mazima ntegedde Mukama ayagala nve mu kifo kino oba ayagala ngende nkola ekintu weekiti oba ayagala ngende nsabe essaawa eno ngende ku maviivi nsabe olwo oba otandise enkolagana ne Mukama Katonda ng'ogondera eddoboozi lya Mukama Katonda mu mutima gwo Mukama ateekamu ekigambo ekikulaga buli kintu kye tulina okukola no ku nsi mu mbeera yonna Mukama aba atulaga ekkubo kwata wano lwakuba oluusi ffe tutagumiikiriza kuwulira bulungi ki Mukama kyatugamba naye nga buli kiseera Mukama aba atulaga ekituufu eky'okukola era y'ensonga lwaki omuntu wakola ekikyamu omanya nti nkola kikyamu olw'ensonga mu mutima mubaamu eddoboozi erikulaga ekituufu ky'oba olina okukola
mubaamu eddoboozi mu mutima eritulaga ekituufu kye tulina okukola. Kati bwe tukola ekikyamu muli mu mutima kiba kitulumiriza kuba eddoboozi lya Mukama Katonda libeeramu. Eddoboozi lya Mukama libeeramu. Bwe tusoma mu Matayo chapter 6 verse 33 Mukama atugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Ebirala byonna bye twagala bijja tugattirwako. Ebirala byonna bye twagala bijja tugattirwako. Kati ebintu bino mbyogera nti ne wobeera nga tusaba ng'oli maaso ga Mukama ng'osaba, sooka weetegereze essaala gy'osaba. Katugeze osaba oyagala ennyumba, ennyumba simbi, oyagala mmotoka, emmotoka simbi era Mukama ayagala obe nayo, oyagala obulamu obulungi, oyagala okole bizinesi, ebintu ebifaanako ebityo. Mukama atugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwe. Tusooke tusabe essaala nga tusaba essaala okumumanya, twongere okumumanya obwakabaka bwe, twongere obutegeera. Ebirala byonna bijja tugattirwako kuba Mukama ye yaweereza bamalayika be. Buli muntu alina malayika Katonda gwe yamuweereza era abeera kumpi naawe. Omukisa gwonna Mukama ebisuubizo byonna abissa mu malayika oyo, naye malayika oyo naye alina ebintu by'alinda okulaba tukole alyoke atuwa ekyo Mukama kye yatuwa. Kuba naye Mukama yamulagira ebyo ebisuubizo malayika alina bituwa ng'alaba tutambulira mu kkubo lya Mukama, nga buli wetutambulira ebbali w'ekkubo lya Mukama ebintu biri malayika batasobola bituwa. Kuba bwe tutambulira mu kkubo lya Mukama tuba tutambulira mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, tuba tutambulira mu butuukirivu. Kati ekyo ekisa kya Mukama kye kiba kigenda okubeezaawo omukisa guli Mukama gw'aleeta ng'ayita mu malayika. Kati ne malayika wa Mukama aba alinda tutambulire mu butuukirivu, olwo alyoke atuwa omukisa ogwo Mukama gw'aba muwadde otuleetera. Ye malayika abeerangawo naye ng'alinda tutambulire mu kkubo lye alyoke atuwa omukisa ogwo. Tujjukire abali abampuliriza baganda mujjukire eggulu gye liri era lya ddala, eggeyena gy'eri era ya ddala, ennyanja ey'omuliro gy'eri era ya ddala. Enjiri ebuuliddwa era bangi bawulidde. Eggeyena gy'eri, eggulu gye liri. Okwenenya okijja mu mutima gw'ono yattula n'oga Mukama nsonyiwa ekintu kino na kino, nsonyiwa ne kino, Mukama nsonyiwa ne kino, n'owulira mu mutima gwo nga mazima nawe kikulumiriza. Era n'otakoma ku kyatula kyokka n'osaba Mukama kusonyiwa n'okyeyawula nako. Gwe kennyini n'otandika okukolawo amakubo weeyawudde otya ku kintu bwekiti ne bwekiti. Katugeze ekibadde kikutawaanya ndiranga kyakulabirako kunywa mwenge oba kunywa biragalalagala oba kwegamba gwe kuba akafaananyi omuze gwonna. Kati gwe kennyini omanya kati omuze guno gweyawulako nina okulekera okutambulira mu kifo bwekiti. Oba mukwano gwe yabadde asinga okutwala noga mukwano ono kansooke nememuwa nnyo obudde kuba ye emboozi atangamba kugenda mu kintu bwekiti. Okwo kwe kwenenya okutuufu ng'oli mumalirivu okuva ku kintu ekyo, kuba ye Mukama alaba omutima gwaffe, alaba obumalirivu bw'omutima okuva ku muze ogwo. Era Mukama alaba n'obulumi bwe tuba tuwulira mu mutima gwaffe nga twonoonye. Mukama alaba obumalirivu tuve ku kibi. Kati we twenenya tuba tulina okuva ku kibi, tuba tulina okuva ku kibi. Kubanga mazima emyoyo mingi giri mu ggeyena, mu muliro, naye nga ne wano ku nsi baabuulira ku njiri era ne basinza ne batenderezanga Katonda abaamumanya era nga beenenyanga, naye ng'okufa kwagwa bugwi mu kaseera ako ng'ate tebanneenenya. Y'ensonga lwaki ali yampuliriza munemba nina okwogera ku kwenenya, okwenenya buli omu nga kinnoomu. Okwenenya gwe nga gwe ne weetukuza, okwenenya nze nga nze Mukama nannaaza omusaayi gwe n'antukuza kuba nange essaawa sigimanyi. Naye Mukama atuwa akakisa, buli muntu omulamu ku nsi alina akakisa akeenenya. Kubanga okufa kubeera ku luggi, kubeera ku mulyango gwaffe ekiseera kyonna. Bwe twenenya tuba beeteefuteefu okwaniriza Yesu Kristo, okutambula naffe, okubeera mu mutima gwaffe, ye Kristo akole ebyo ffe bye tulina okukola. Ebyo ebiringa ebizibu ebiri mu maaso gaffe, iffe ne Kristo
tusobole ife ne Mukama Katonda Yesu Kristo tusobole okuba nga tujjawo ekizibu ekyo ekiba kiri mu maaso gaffe. Twenenye tutambulire mu butuukirivu era tujjukire Mukama Katonda yatutonda musinza. Bamalayika mu ggulu basinza Mukama, ebitonde byonna mu ggulu bisinza Mukama, buli kimu ekiri mu ggulu kimusinza. Naffe yatutonda kumusinza. Okusinza Mukama kye kintu ekirina okukulembera mu buli kimu, okumusinza Katonda, okumuwa obudde n'omanya Katonda nina obudde bwe muwa. Bw'oba wakazuukuka n'osaba, n'ofuna obuddayo musana n'osaba, olw'eggulo n'osaba, ekiro n'osaba, ne bw'oba oli mu mirimu gyo mu mutima gwo n'obeera ng'osaba, ng'olina emirimu gyo gy'okola naye ng'osaba ng'ogamba Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Tuleme kusinza bantu mu butamanya, tuleme kusinza abantu mu butamanya. Weebuuze, okusinza abantu kwe kutya? Kubanga we tuba tusinza Katonda waliwo ebikolwa eby'okusinza nga okujja mu maaso ga Katonda ne twewombeeka ne tufukamira ne tumusinza, ne tumulaga nti ddala tumusinza ng'era tukiva mu mutima gwaffe. Naye ne wano ku nsi omuntu osobola okusinza ekibumba oba muntu munno nga tomanyi nga okikolo nga kijja kitya. Okugeza, oyinza okuba olina pasitawo oba omuntu yenna akuwulira ekigambo kya Katonda. Okwewa ekitiibwa si kibi, naye ebiseera ebisinga tulina kutunuulira muntu ate nga Katonda ne tutuuka okutya erinnya ly'omuntu obuntu n'okusinga Katonda yennyini Yesu Kristo agenda okubeera naffe n'okusukka obulamu bw'entaana. Naye ne tusinza omuntu obuntu. Twegendereze ebikolwa bye tukola, twebuuze ddala ebikolwa bye tukola tusinza muntu. Tugulumiriza linnya lya muntu okusinga Yesu Kristo oba Yesu Kristo gwe tugulumiza okusinza omuntu? Ekyo kyebuuze ggwe nga kinoomu ali eyo, olabe oba olina ebikolwa by'okola nga osinza omuntu mu butamanya. Ddamu weetegereza ekintu ekyo. Yesu Kristo ali wamu naffe mu buli kimu kye tukola, mu buli kimu. Ne maaso g'oyo godduka n'ofukamirira nga buli wabeera omulaba nga Katonda, Yesu Kristo ali awo akutunuulidde ati. Alaba omutima gw'owaayo kwegamba ku muntu obuntu, ne Mukama n'alaba omutima gw'okossa ng'osinza ye. Ekintu ekyo tukyegendereze. Gwe tusinza ye Yesu Kristo, gwe tuwa ekitiibwa Yesu Kristo. Aba muntu munnaffe tusobola omuwa ekitiibwa era ne twetowaza, naye tetulina musinza. Tetulina musinza. Erinnya lye tulina okugulumiza era onooba obulira njiri, erinnya lirina okusinga okwogerako nnyo lya Yesu Kristo, so si kugulumiza erinnya ery'omuntu obuntu. Osobola okugamba omuntu nti nze nsabira ku kyaki, mazima kyaki y'egindi oba kyaki y'egindi, naye ono gw'obuulira enjiri naye bambi walabanga okulembeza nnyo, nze nsabira ku kyaki y'egindi, kyaki y'egindi, kyaki ya gundi. Mazima oba ojja kutuuka ekiseera osinze omuntu mu butamanya, osinze omuntu. Ekintu ekyo noonya nkolagana na Yesu Kristo. Bw'onaafuna enkolagana na Yesu Kristo ojja kumanya ebyo kugamba by'olabanga ebikusukkulumyeko, ebyo ebyenjawulo by'olaba mu mulala ogenda bimanya era obitegeere, ofune okubikkulirwa. Naawe Katonda kye yakuteekamu ekyo kyeyoleka eri ensi. Basajja ba Katonda kituufu bakola omulimu gwa Katonda mulungi, era nsaba Mukama abongere ekisa bo ne famire zaabwe, ayongere obbateekako amafuta. Naye bw'olaba ekintu ekitali kya bulijjo, omuntu ate tomusinza nga Katonda, kuba Sitaani agenda kukubika ekiwero mu maaso. Oyo omuntu obeere nga kugamba ne w'omulengerera eri obanga alabye Yesu Kristo, naye nga Yesu Kristo ali wano kumpi naawe, ayagala enkolagana naawe omumanye. Yesu Kristo gwe twogerako Katonda waffe waddala tetumusinza na kuteebereza oba na feeling. Yesu Kristo waddala. Era akamu ku bubonero kw'oyinza okulabira nti waddala waliwo ebintu by'owulira nga bakubuulira eby'okubikkulirwa, mazima nga mu Bayibuli tebiriimu, tewali wadde akatabo mwe biri, naye nga bijja na kubikkulirwa. Twegendereze tuleme kusinza muntu, tusinze Mukama Yesu Kristo, tunoonye enkolagana naye.
tube n'ekigendererwa ekyokuwangula emyoyo ogireeta wa Yesu Kristo, ng'emyoyo gino Mukama waffe Yesu Kristo yagenda oginaazaako enzikiza gisobole okugenda mu ggulu, era naffe kijja tubalirwako. Olwo tuba tuyambaganye. Twegendereze ebyo tufulumya mu kamwa kaffe. Bwe tulaba mu kitabo kya James chapter 3 verse 5, Bayibuli etulaga nti olulimi kitundu kitono ku mubiri gwaffe, naye mazima kyewaana. Era tulaba nti olulimi balugereza ku omuliro omutono ogusobola okwokya ekibira kyonna. Lwe lulimi lwaffe, tulukuume. James chapter 3 verse 8 batulaga nti olulimi lujjudde obutwa omuntu oba tolukuumye. Era wewe tweyongerako James chapter 3 verse 9 n'okweyongera mu maaso, olaba nti Mukama atulaga nti olulimi lwe tukozesa okusinza Mukama, okumutendereza. Ate era olulimi lwennyini lwe tukozesa okukaasinga oba okwegamba okwogera oba okukolimira muntu munnaffe ate yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Era ekitabo kya James chapter 3 verse 11 ekulaga nti amazzi amalungi n'amazzi agalimu omunnyo tegasobola kuva mu nsulo y'emu. Ensulo erina okuvaamu amazzi amalungi oba amazzi agalimu omunnyo, naye ensulo y'emu tevaamu mazzi ago gonna ag'omunnyo n'amalungi ku kiseera kye kimu. Kati lwe lulimi lwaffe. Twegendereze ebigambo bye twogera, kubanga amaanyi g'okufa n'obulamu Mukama yabiteeka ku lulimi lwaffe. Era tujjukire Zabbuli 39 olunyiri olwokusatu watulaga nti tulaba we bawandiika nti omutima gwange gwakula okwokya oba gwafuna okwokya munda mu nze bwe nali nga nsaba mu mutima, omuliro kwegamba ne gwaka munda mu nze, olwo olulimi lwange ne lwogera. Nga tugenda gye tweyongera okuweereza Mukama tujja kiraba nti omuliro gutandikira mu mutima gwaffe, era gye twongera okusaba mu mutima olwo omuliro ogwo ne guba nga gufulumira ku lulimi lwaffe. Ekyo kye twogera kiviira ddala ku mutima. Twegendereze ekigambo kye twogera, twogere ebizzaamu abalala amaanyi, twogere kwegamba ebiraga abalala ekkubo, ebibalaga essuubi, ebibalaga essanyu, ebibaleeta eri Mukama. Kuba Bayibuli etulaga nti tujja kulya ebibala kwegamba tujja kulya ku bibala by'ekyo kye twogera mu Ngero 18:21. Bwe tuba nga kye tukola tukyagala tujja kulya ku bibala by'ekyo kye twogera okuviira ddala ku lulimi lwaffe kye twogera. Tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, olwo tusobole okuteekateeka ekkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo okujja munda mu ffe, otujjuza, kubanga Mukama agenda kutwala ekkanisa etalina bbala, naye nga Yesu Kristo agenda kusooka kujja munda mu ffe atuule mu mutima gwaffe, wagenda okusinzira atunaazeeko enzikiza yonna, olwo tutuukirire tube nga tuli beeteefuteefu omusinkana. Buli omu Mukama amuwadde okusalawo nga tewali gwakase, tewali gwe bakase, asobole kwegamba buli omu asobole okwesalirawo kkubo kiri ayagala okukwata. Buli omu Mukama amuwadde okusalawo. Mukama bakuume.